His Excellency Robert Kyagulanyi, the President of Uganda, Mulonde 2026 olunaku olwaleero waliwo video eyasafeesinze nga agezaako kubeera nga alwanirira abasuubuzi abe bagobye mu kibuga Kampala. Ino video njagala osooka ogiwulirize tumale tweyongereyo. Sokolabe. Abantu ba bulijjo be bannannyini nsi fe batulonda ne batuwa ekitiibwa ekyo tubakulembere. So twagala omukulembeze ng'atya okunyiiza abantu, twagala omukulembeze nga buli bukulembeze bwaffe buli kye tukola twagala kisanyusa abantu. Alright, ndowooza mumuwulidde omusajja omukulu His Excellency Robert Kyagulanyi. Bino byonna yali yabyogerako dda ng'akimanyi ebyaddala kigenda kutuuka eri Abannayuganda, naye Abannayuganda abamu tebasobola okubeera nga bakiraba nga ye bwe yakiraba. Bo ne basobola okubeera nga balonda sayidi eri, kati sayidi eri gye balonda yeri mu kubeera nga bagoba. Mujjukire bulungi mu statement za His Excellency Robert Kyagulanyi atera bagamba nti no mujja kikulira oba mujja kakasa, naye nga tetunagendayo byekuleetera olunaku lwaleero. Video eno mbadde nsaba osooka ogimpereka like oba omaze subscribing nga weegatte ku mukutu gwaffe guno. Ntera kupostinga video ssaawa bwe ziti, mukimanyi bulungi nti ennaku zino mu Europe empewo nnyingi nnyo era kyova olaba video sitera kola ki sitera baleetera mu budde, naye nammwe gwe nkolagana naye era kimanyi atera bawa video mu budde. Olunaku lwaleero nga bwe nkugambye omukulembeze His Excellency Robert Kyagulanyi bino byonna yali yabyogerako dda. Njagala osooka owuliza speech ye yonna ng'agezaako okubeera ng'alabula Bannayuganda, tumale tweyongere ne bingi nnyo byenkuleetedde olunaku olwaleero. Tudiscussing awo mu comment section gwe olowooza minisita wa Kampala kye yakoze okugoba abasuubuzi, okugoba abatakisi, okugoba abavuzi ba booda kye yakoze gye kiri oba nedda? Abameka abakoseddwa? Awo mu comment section ogenda kuba otubulira. Sooka owulirize speech yonna. Abantu ba bulijjo be bannannyini nsi fe batulonda ne batuwa ekitiibwa ekyo tubakulembere. So twagala omukulembeze ng'atya okunyiiza abantu, twagala omukulembeze nga buli bukulembeze bwaffe buli kye tukola twagala kisanyusa abantu basobole okuddamu okutwesiga. Ate twagala buli mukulembeze ng'alina okukombinsinga abantu ng'era obuyinza buli mu bantu. Twagala okuzzaawo enfuga eya demokrasi ya namaddala ng'abantu kye basalawo kyekibeera ekyo. Twagala okuzzaawo enfuga ey'amateeka nga buli omu yenkanankana ne munne wansi w'amateeka, oba oli mukavu oba oli mweru, oba oli munene oba oli mutono, oba oli mugagga oba oli mwavu, oba oli wa kabira ki, oba oli wa ggwanga ki, oba oli wa ddiini ki, nga mwena mwenkanankana nga amateeka gabakuuma kyekimu ng'ate gabasavinga kyekimu, nga tewali agenda kujja kusenda muntu ku ttaka lye kubanga yajja gamba kubira ono. So twagala ekyo kijjawo. Finally twagala n'okuzaawo respect for human rights. Poliisi eno engeri gyeyisamu kirina okukyukamu nga tusobola kujja nga bwe bakola ne bawamba abantu ne babatocaringa n'otocaringa kakwenza n'omusalasala n'ogenda scot free, ne bakwata abakyala ne babarepinga nga babarepinga be basirikale abali mu uniform y'eggwanga. Ono omusajja ono omwogezi w'amagye najja ku TV nayogera ebitategereka abo singa nze president kati oyo aba alina kubeera mukomera annyonnyole lwaki aswaza amagye. Anyway, bingi nnyo bitwagala okutuukako naye tujja bituukako nga tuli ffenna. Nkimanyi mwena abasinga mwalabye video ya kino ekisajja, abamu bajeyo enkadde eza few moment later. Waliwo yasooka ddala okyagamba nga Kyagulanyi oliwa funayo kafuutu soja kamu simanyi biki kajja kakimuwa n'entebe yo. Kyagulanyi nga kimukonjera kimumanyiira, kibadde kikonjera nnyo abaana b'enkyukakyuka ne president mwennyini nga kimukonjera olw'okuba atambula n'NRM, balina security, balina biki. Naye kati kiri eyo kikaaba kikolima kiri mu kuwoloma. KCC bwe yazze okutereeza n'okugobawo abantu ababadde batundira mu kibuga biki nga batundira batakirizibwa, naye kenyini yabaddewo kyabaddewo nga kirinamu ebintu byakyo oba kyabadde kitunda bikyoba biki. KCC bwe yazze, Salimu Uhuru ne banne bwe bazze tebamulabiza ku njuba, bajjewo byonna ebyakyo. So kati kino nkiddamu okutambula n'abalangira tekikufuula ki mulangira wadde okula nabo tekikufuula nti oli omukubbo. Gwe bw'olina ali eyo azironga azinga oli kusaidinga n'omusabba oba wagira okola ki, nkulayirira muganda wange few moment later yo gyeri ate genda kujja ogenda kubonaabona, ate ogenda kubonaabona nnyo n'okusinga ffe lwansonga tewali agenda kukwatibwa nnaku kukuyamba, tewali. Ate nga nabo ne bana abasajja bamuze mukubira campaign bamuze mukubira embeekulu tebali willing bayamba kozi be bali mu bagoba, okitegeera.
as long as olukusaidinga n'abasajja bano nkubuulira few moment later yo gyeri whether you like it or not. Alright, nga bwe nabagambye ngenda kubambaleetera information kwetulula eggwanga lyaffe Uganda olunaku olwaliro wale mawulire agavuddeyo. UCC yasobodde okubeera nga ekikona mu stamp omukulu amanyikiddwa nga full figure finally program ye wali ku Salt Media egenda okomawo. Awo wenyini we njagala nkubuulize obadde fani wa program ya full figure wamu n'omukulu amanyikiddwa nga Ssekikubo ogenda kwetulira mu comment section oyagala komewo yes or no. Wano nyinyi mwenyongera okujukiza Haji Haruna ayongera kugamba nti nogwe nangole n'ebizibu namba eri awo esimbyayo 2052 so mukubirako wano mu inbox ne WhatsApp nabiranga akumalira ebizibu byo to hesitate nga mu inboxing sokola byakatambi tumai tuyongere. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yenze Haji Haruna omusomi w'edduwa asangiwe Bulumaji ku luguudo lw'Ejjinja kola ku bintu ebyenjawulo ng'emuli endwadde zitawaanya abantu ababulijjo kola kwabo bonna balina ebizibu mu mukwano bw'oba olina ebizibu mu mukwano jangu gyendi neeyonera nsobole okumalira ensonga kola ku mikisa egy'emirimu kola kwabo abaagala okugenda ebweru muntu nk'okozesebwa amajiini okozesebwa saitwani ebyo byonna mbikolako osobola okukozesa ennamba z'olaba ku screen oba okuweereza obubaka ku WhatsApp. Tinyinza ntyo utebaza allo kubine bingi byakola kumeza kwena hello hi beautiful I'm back to Salt TV. You never left. Ladies and gentlemen, someone next. Let me speak English. Ladies and gentlemen. What is education? Speak it. What is monocotyledon? Alright, bino nga tubitaddeko mabbali nkugambye pressure escalates in the State House of Uganda wetwogerera ssaawa zineeno omukulembeze President Museveni takyabitegera obadde okimanyi ambassador we wetwogerera ssaawa zineeno Bannayuganda abeekyanze naddala bali mu Europe bagambye nedda tetugenda kkiriza omuzungu okuvaayo n'atukiikirira naddala ffe Bannayuganda bamwe beddala tebalina mirimu era ne bagamba nti they are not ready to accept that oyo omukyala mbu omuzungu yabadde akola ki yabadde akwekiriza His Excellency Yoweri Kaguta Museveni byabadde akola mu mawanga byabadde akola ino Uganda ebibi ng'ageza kubeera nga abipolishinga mu bazungu nti President Museveni byabadde akola haja ekirinjala kumenya mu comment section olowooza yabadde akikola yeka oba abadde ne ttiimu ye ey'abazungu abalala abakolera President Museveni. Wano wenyini sigenda kubeera nga nsukawo nyongera okujjukiza subscribinga wegatte ku mukutu gwaffe guno njaga osokolize no video ongambe is the statements said by this guy valid or he is just making them up. Make sure to follow us. Bulijjo tugenda ku embassies nga abasajja tebatufaako nga tetumanyi nsonga lwaki abasajja tebatufaako. Kumbe President Museveni yatukyawo tuuka ku ddala ly'okubanga neze embassies zaffe yazijjamu bannansi n'aziteekamu abagwira. Katunuulira omukyalo oyo Munnayuganda mbu yakiikirira Uganda mu ggwanga eryo ddala ng'oyo munnansi kale eyo y'Abannayuganda wagenda okulaba nga ddala mu bannansi temulimu muntu asobola kugenda n'akiikirira ggwanga lye. Abasajja tugenda kuzemba seze abasajja tebatufaako abasajja tebaagala kumanya kumbe kituufu tebaagala kumanya batuufu si bannansi si bannansi ba Uganda tebaagala kumanya de bitukwatako. Nebuze ekibuuzo kimu lwaki President Museveni yatukyawo tuuka ku ddala ly'okubanga alaba nga tetusaanidde nakwekiikirira kukiikirira ggwanga lyaffe. Kyagulanyi webale kujja Bobi Wine principal president wange webale kujja kubanga bino tetwandibitegedde. Abasajja tugenda ku embassies ne tulajana nga abasajja tebaagala kumanya kumbe omusajja yaterayo abantu abatali bannansi. Tunuulira omukyalo oyo si munnansi akiikirira Munnayuganda. Mwadde mwebuuza mbu mu European Union tugenda gasibwamu ki bino byetandise ofunamu ng'ebibala tutandise okumanya nti abali mu embassies zaffe abatukiikirira si Bannayuganda y'ensonga lwaki tebatufaako. President Museveni bw'ati bw'abadde awangalidde mu bukulembeze nga yabuteekamu ng'ebitundu byonna byandibadde bikiikirira Bannayuganda ofiisi zonna yaziteekamu abagwira ng'era abazungu nga be batufuga. Kyovola Kyagulanyi yayitira mu bbo asobole okubambula kubanga ye yali yabategeera dda.